Lama badamulira n'abalala bakanatta n'abalala kye tusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono kunga Buganda kunga Ndokubira ekifaananyi yes muri badembe ogenda mu maaso nemmwe nebaza muganda wange honorable Bizono bwe tubadde tuvuganya ffenna nkwebaza okubeera n'omutima omulungi era ffenga emabega era tuvumirira omuntu oyo yenna n'agamba nti agenda kujja independent oyo taba mulungi eri kibiina oyo nyembulaba ennamba emu ow'ekibiina so abantu abo bwe bajja eyo nga beesimbyewo bwebaboolere ddala nkwagaliza byonjagaliza tutambulire wamu tulabe nga tutwala kyampisi mu maaso waffe ate nga tetutambula bubi ne kansala waffe ono ye mweteefuteefu nsaba n'abakulembeze abalala abali eyo ababadde beeyagaliza ekifo kino nammwe mukolenga kansala Bibya Nathan kyakoze eki kwe kutwala ekibiina kyaffe mu maaso so n'olwekyo tumukubireko mu ngalo olwekyo kyakoze ku ssaawa eno yennyini ndowooza nakatudaziza era nga mbeera
nkolera mu Kikooza mbeera Namumera. Mbasaba tebanwana kubanga tulina kukolera wamu. Pulezidenti yatugambye oyo gwe bawadde fulaga tulina kudda mabega ne mukola wamu naye kuba ngenda kutuukiza okuba nga akulembera mbeere nga nze akulembera ebyalo ebyo lwabwe ne ku lw'ekibiina kyaffe. So mbasaba tebanwana. Era ne neebaza ne bannange ffenna twakudde fulaga tukolere wamu okulaba nga tutuusa ekibiina kyaffe ku ntikko nga sigadde nga Kyagulanyi pulezidenti waffe era nga tulina omutuusa entebe mu ntebe obubaka bwake kagutonye Kyagulanyi pulezidenti waffe. Erinnya n'eddoboozi nze Kansala Ndyo Serita nga nkiikirira Nsuube Kawuga ward naye nga nali nasaba okubetingibwa pate yange ya NUP ku Ntaawo Nsuube ward era nabetingibwa kyamukisa bulungi nti byagenze okukomawo ng'omukka omweru gwonyokedde wange nga nze gwe bakwasiza tiketi ya flag bearer okukiikirira ekitundu ekyo. Ndi musanyufu nti bagimpadde kuba mbadde nzikiriza mu Katonda nti ate era nsobola. Nina obusobozi bwonna obubadde bulaba nti tiketi eno enkola ki ngigwanidde kubanga ekitundu kyange mbadde nkikolera bulungi. Activities nyingi nzikoze mu area yange gye mbadde nkiikirira ate nga n'ez'ekibiina nkoze ki nzikoze. So era nsuubira n'ekitundu ekirala kye bangattako Enkyentaawo ngenda kikiikirira bulungi nga mpita mu core values zaffe ez'ekibiina kubanga ffe tukola nga ze tugenderako. Tulina mu service, tulina mu discipline, byonna tubikwasiza wamu ne tusobola okukiikirira ki abantu baffe. Era neebaza ekibiina kyange ekya NUP tikyantaddemu obwesige okuba nti ngenda kikwatira bendera mbakiikiremu ebyo ebitundu. Balabye ng'obusobozi nkola ki mbulina okunkwasa kaadi eyo. Nsaba busabi abantu bonna be bataawadde kaadi bakkirize tukolere wamu tutambuze ekibiina mu maaso tuleme okulwandagana kubanga tubadde bangi ku bifo abamu nga kuliko 5-4 ne kwabadde kulina kubeerako omu akwatirwa ekibiina kaadi. Badde kaadi nabadde ngenda kudda eri omabega w'oyo gwe wadde kaadi kubanga ngoberera principles za NUP zaatugambye bati bakuwadde kaadi nga ddala oli true ku kibiina kyo ng'okyagala era ng'okiwagira olina kudda mabega g'oyo gwe bakoze eki gwe bawadde kaadi. So nabadde ngenda kudda emabega w'oyo gwe bawadde kaadi. Nze Kyasanku Steven kansala abadde atwala Wantoni Sako ne Kigombya olw'ekisa kya Katonda. Nebaza ekibiina kyange ekya NUP
twagenda mu vetting ewe nabagamba nti nanyuma bulungi z'omusajja omutisi w'omusenyu nayambala essuuti gyensubira nti yampeesa maxi nakati twagenda mu vetting nekindabamu ekitangaala okukikwatira bendera nate okwesimbawo nga nze akikwatidde bendera mu byalo bino bammanga ebyayongezebwako Wantoni, Kitega, Kikoza, Gunga, Saako ne Kavule. Siri wa kabi nnyo wabula bantu abamu ekitangaala ate sijovuno oyo yenna gwe nali nesimbye nawo nditasobola mwebaza nti naye alina obwongo obulowooza nga nze kubanga ffenna tubanga tulina obwongo bujjira mu kibiina ky'NUP ne twesimbirawo ku tiketi emu ffenna twagala ensi yaffe era alina ekirowoozo nti ffenna embeera enyigiriza abantu ba wansi batugiraba si mubi wabula kino kye nafunye bakiyita essanyu ery'oluwejjowejjo eri banna Wantoni, banna Kitega, banna Kikooza, banna Gunga, banna Kavule bonna abagenda okunnonda wali mu kaseera kali kino kye nafunye buwanguzi omuzungu bwasobola okuyita a sense of triumph kyalina akaseera ak'okunoonya akalulu ak'okukalonda ak'okukakuuma saako n'okukabanja kuva waggulu ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu era neebaza nti banneesize ne bampa kaadi bannange nzaani kyalaze obwerufu mu kibiina kyaffe ky'NUP nti n'omutisi w'omusenyu nga nze Kyasanku Stephen omusajja ayajja siina na ngatto najjira na mu bigere ne banneesiga ne neesimbawo era nkoze Wantoni tejula Kigombya tejula njagala ne Kitega Kikooza Gunga nabo bafune ku bibala oba oliawo byentusiza ku banna Wantoni anya mu kadi y'NUP mpuliddeko nga bagamba nti Kyagulanyi yawadde omutisi w'omusenyu tiketi ffenna tukimanyi bulungi ow'ekitiibwa Kyagulanyi emyaka 5 emabega yali talabwako era nga bamutwala ng'omuntu eyalemwa newankubadde yali successful teyali yala ne bamutwala ng'omuyaga eyo nno Kyagulanyi gye yanzija nange wali ne neesimbawo era nenjija nenvuganya tovumanga muntu tokonjeranga muntu lwa mulimu gwe lwa financial status ye wabula buba bwongo nze nasomako ndi wa Bachelor of Economics and Statistics wali ekyambogo kitegeeza embeera eyankwatako eya President Museveni gyatutaddeko era kyobula mu vetting bambuuza ekibuuzo kye nayita bambuuza describe the 40 years of dictator Museveni nasooka nakuba kaluulu nenkatta nze mmanyi obuzibu bwenfunye mu kaseera kano okuva enava mu ssomero nga bamaze okuntikkira wali ekyambogo 2016 nakati mbadde ndi wano mu kusenyu si lwo lwakwagala wabula olw'embeera ya dictator Museveni gy'abadde atutuusizzaako oba gyakyatutwalamu kyensonga lwaki nkunga bannayuganda bonna 2026 wekulutuuka ffenna tweyiwe ku polling station eyo gye bayita protest vote Kyagulanyi gyannyonnyola nti tulina okunoonya akalulu tulina okukakuuma tulina okukabanja tulina okukakolerera tulina okukawerekera wonna we kaba kalaze abakulembeze bange mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform abafamire yange abawagizi bange mwenna aba NUP mu Champs sub-county sookera ddala ntwala omukisa guno okwebaza ekibiina kyange olw'okumpa omukisa okulabanga mpeera omukisa okulabanga nange neetaba mu process etubaddemu ey'okufuna flag bearer kifo kyobwa kansala ku district kyamazima ffenna nga bwe tukimanyi nti kaadi eri emu teziri kaadi bbiri so n'omuntu agenda okugifuna alina okubeera omuntu atya omuntu omu ate ekibiina kyaffe kyatugamba tugenda kufuna candidate asinga kwabo bonna abakoze eki ababeesimbyewo nze nzikiriza era nzikiriza mu process gye bayiseemu kulaba nga tufuna candidate ate nze ndi wa National Unity Platform mbepate singa ovaayo noweesimba oba nojjanga independent candidate against the parties duly nominated candidate olina okubanga oli disqualified from the party ate nze ndi wa National Unity Platform so bakama bange ebyo bimu ku byebimu ebyakoze eki ebyanvisiza nti sobola kujjanga independent kubanga nze ndi wa National Unity Platform ate tukimanyi bulungi nti to promoting oba we are advocating for democracy so and the true democracy is when you adhere to the institution's decisions. Otherwise, if you don't adhere to the party's decisions, then you are not a democratic leader. Bwebanga party yasaze okulaba nga Honorable Mwonge George yasanira okulaba nga akwatira ekibiina kyaffe kaadi
so sewali nsonga lwaki ate nkola ki ngezaako okulaba nga nzivoola decision. Nebaza muganda wange Honorable Dick bwe tubadde tuvuganya ffenna, nkwebaza okubeera n'omutima omulungi era tuvumirira omuntu oyo yenna n'agamba nti agenda kujja independent, oyo taba mulungi eri kibiina, oyo yembulaba ennamba emu ow'ekibiina. So abantu abo bwe bajja eyo nga beesimbyewo mubaboolere ddala. Nkwagaliza byonjagaliza, tutambulire wamu tulabe nga tutwala Kyampisi mu maaso. Political parties zonna wozigeraageranyamu mukono ne mu Uganda otwaliza awamu nti toyinza butafuna ekisooka kusoomozebwa ng'ogaba kaadi, olw'okuba nti kaadi omuntu omu yalina okugifuna ate ku bantu abayinza okubeera 6 oba 7 oba otesise kalulu ka wonna nga kakwenyigiramu, oba ogenda kukozesa enkola nga n'okugyekozesa, ogenda kukomekereza nga lazima era ofunye okusika omuguwa okw'amaanyi. Kati mukono NUP okusookera ddala ekifo ky'obwa ssentebe owa Mukono district LC 5 bawadde Johnson Mayanja Ssenyonga. Awo nno oyinza okugamba nti bw'ogeraageranyaamu ne mundaba ey'obuntu nti basiko walinze nti Johnson Mayanja Ssenyonga osanga ne bwe yandizze nga talina kaadi ya pati yonna yandisobodde okwangula omuntu yenna alina kaadi awo, olw'okuba nti Mukono municipality erabwako nga meeya n'abako byakoze Mukono South n'asigaza obuganzi bw'abantu, wadde nga waliwo omuyaga ogw'amaanyi yakulaga nti yasobola okubanga akwata ekyoke mu kalulu ka wonna so aka constituency ya Mukono South. N'olwekyo awo bo nga bo bakifunyeemu okweggyako Bakaluba, oyinza okitundira mu ange endala nti Bakaluba mu butuufu bamaze ebbanga lyonna emyaka gyaddenga 4 nga basika omuguwa n'abakulembeze banne mu NUP wano mu Mukono. Service Commission yamulemu okwandolinga obulungi, so nemuviirako obuzibu nti kyali kizibu nnyo okuba nti bamwongera kaadi NUP. Kyendowooza nti tewali nnyo kigenda kubakosa ku lulwe nze ng'omuntu ndaba yange y'obuntu, naddala nga baleese Johnson Mayanja Ssenyonga, ogendooza nti ajja kubayamba okubagira ekyo ekifo. So ogenda kuyitunda ebisigadde meeya bamusudde nkooyo oyo olw'ensonga nti z'obuyazi basinga okwogerako nti yagendako mu State House, yagenda Kyankwanzi kibagamba n'asinkana ku president. Obuzibu bwa local government era buli political party n'okukino okuba nti ekimanya kuva n'olwaleero tosobola nnyo kwewala kwenyigira mu kusisinkana gavumenti mu local government, era bw'obanga togenda kuba nnyo na kusisinkana gavumenti togenda kukola mu mirimu gyo, era ogenda sigala nga oserowooza gavumenti tetuwadde kino, gavumenti ekoze kino. Omuntu kasitaafuuka wa local government ne bamuwa n'emmotoka nga ya namba mmyufu aba mukozi wa gavumenti. So era oba okola manifesto ya gavumenti yebeera eriwo ne budget gy'olina okukozesa byonna bya gavumenti yebeera eriwo. So ate nze sinkana gavumenti omusi mu kintu kyo kyamakulu nnyo, era ajja kubeera awo bantu tuli mu struggle babeere mu nsonga ng'ezo. So nkooye bandimulanze ensonga oba oli awo endala osinkana omukulembeze wa ggwanga tekikukyusa ndowooza ya bufuzi. Ezo bannafuzi bonna balina okuba nti bakiyiga nti omuntu asobola osinkana weefudisi oba wa JEM oba wa UPC oba NRM naye ku lw'okukola kw'emirimu gy'abantu be n'okukulaakulanya ekitundu kye twaliza awamu. So wano NUP ekyaliwo ekyali y'amaanyi ogeraageranyaako ku parties zonna eziriwo, kyangu okuba nti Kabanda awangula n'abalala bendebye abazze bafuna omukwadde bemulugunyizibwako Nakasibet Hope yasobodde okuba nti addizibwa kaadi. Kyendowooza nti naye omu ku bantu bali boogerwako ensonga nga bamulanga bwemage olw'okuba nti abantu tebategedde bya bufuzi bulina kutambula. Bw'omala okuyitamu mu local government tobeera wa kibiina, olina kubeera w'abantu bano bonna abaakwana bataakuwa wadde nga oli mubaka wa palamenti. So n'olwekyo ndowooza nti kaadi engaba yaayo wano Mukono district bw'otunulamu basika mu Mukono municipality wano ne district n'otwaliza wamu NUP sirowooza nti bazigayo bubi mu ndowooza yange ey'obuntu, lwakuba nti waliwo ensonga zibalanga bannabyabufuzi nga za bujega nga bennyini balina okuba nti bazitegeera okulaakulanya nga benduka okuba nti bagattako. So balina okuwala ebyawulikise mu Wakiso e Kampala okuwa abantu kaadi nga tesiba bitundu ebyo. Bwe kinaazuuka ne wano mu Mukono bayinza okukifa nga bakizza munda kubanga obwa kansala buwangulwa nnyo omwana wa gundi.
yensonga kino olina okuwa kaadi omuntu ku kitundu kubanga oli ajja kuwa mwana oyo mukwano gwange nsema naye omupiira oyo nsema naye nasema naye omukwano muganda wange so bw'eneegaba kaadi ezo nayo bw'eneeba mubiwadde nga bwe batyo egenda fira ebifo ebyo mukaba kabindabinda. Enkola Nuupu gye yakozeemu ekibiina kyaffe ekiganzi wano mu Uganda baakubigoberedde emitendera era gye twasuubidde yabadde entuufu olw'ensonga nti abantu beeredde tusuubira badde abalungi ku gulawundi nga bantu b'abantu naye waggulu nga bakolegana bulungi nnyo n'abakulembeze ab'owaggulu ebyo bye twasuubidde bye bafunye kaadi naye be twabadde nga tulabamu naffe ebituli amazima amatuufu twagenza okukiraba era tebaabawadde kaadi. Kati enkola gye baakozeemu tunaatambula bwe tutyo era nga kye tusuubira kuba ekibiina kirungi nnyo okusinziira ku mateeka gaayo ku nkola yaakyo ebintu bijja kutambula bulungi. Kyemanyi nti mu Uganda nawa ne Mukono we tuli tugenda kujjula nadda ebibiina ebirala bandibadde batutunuulira ffe ng'aba Nuupu enkola gye twakozeemu bagoberere enkola eyaffe ate babeeremu bankiyite obuntu bulamu obw'okusooka okutunuulira okulumirirwa eggwanga baveemu enkola y'okwagala okulya nti bebatulonda tuba tugenze kulya. Aba Nuupu bwe balonde baba bagenze kuweereza bantu baabwe era baba bateekamu obwesige mu mbeera ng'eyo baba bagenze kubaweereza be waffe tebyabaddeyo eno naye ate bo bali balwanagana nti baba banoonya kulya buli kuba baffe aba Nuupu bakulembeze so si bafuzi ng'abantu bwe boogera nti bafuzi. Ensonga lwaki nti bakkiriza nabo abakulembeze abaasuuliddwa ne bakkiriza nti kubanga bonna abajja baali balungi naye waliwo abaasingako era abaasingako beebo abalondeddwa ne basimba ne bagamba bano be bagwana kaadi be balina okukulembera obulungi ebyalo oba abantu baabwe.